ekifo okuyambako ku balamazi ab'essuubi. Tubawa obujjanjabi, tubayamba ku muntu weyeetaagisiza obuyambi. Kubanga abalamazi bano bajja balina obulumi bungi, tubakolako tubawa eddagala, tubakansolinga, abamu bajja bakaaba bafuna accidenti naye tubakolako netubatwala mu malwaliro amanene. Aba Vision twewaayo okuyambako ku balamazi bano nti singa babeera bafunye obuzibu ekitongole kyaffe kino kiyamba ku bantu okubaliisa, okubanywesa, buli alina obwetaavu bwonna okuyambibwa. Kati nange nga n'abavubuka wa Mukono Ginale navuddeyo okujja okuyamba ku balamazi baffe. Tusobola okubayamba ne tubawa obujjanjabi, tubaliisa, ate baze bulungi. Abalamazi soko bwe twakalisinga balinga nga mu 1000 kaffe. So twebaza Kabasa Kitoko, twebaza Bishopu waffe, tuteekamu ssente nnyingi bweziti. Mwebale nnyo nammwe aba KTV okulaba ebitone bye bitambulamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tufunye nga ffe nti abalamazi abalamazi bazze nga balwadde nnyo. Naye tetufunye nnyo okusomoozebwa olw'ensonga nti buli kimu baakituwadde, eddagala twalifunye mu bungi, emmere twagifunye mu bungi. So twebaza buli muntu abaddeko ku kyatuwa, ogwo omutima omulungi omugabi. Ne next bwe tunaaba tugenda okulamaga era batwongere kyenyiza okubakubiriza nti buli eyadomentinze buli kimu yeebale nnyo, yeebalire ddala kyenyiza okugamba ku nsonga eyo. Oba amayina bandeka wabuliireyiganga obubaka bwempa abantu bonabona baida okulamaga abali waka nti okwikiriza abantu abandi ekiba kisa okutambula balowooza nti maani aye tigaba maani. Kasi tomala okwikiriza n'ebirungi byetufuna nga tugenda ku bulungi nebituleetera okwida ate buli kiseera tuba tweyongerako. Kuba bw'oba olingirire butinze asookedde entambula walusa emyaka 12 nga ntambula. Aye ebirungi byembona mu kutambula bingi nekindeetera okutambula. Buli lwentambula mba nekinongeraku era okwikiriza kwange kujjanga kukola ki kweyongera oba kifa amaanyi okola ki era nsaba nti ababali eyo batwegayiteko tusobole okutambulanga nabo babe n'okwikiriza. Obubaka bwempa n'aba nange batutambulire nabo era tutambulire bulungi. Saawa tuno tutuuse wano Mukono batulabirire bulungi era saawa tuno tukusimbuka tukweyongerayo okugana mugongo. Obubaka bwensaba nti bana abantu ab'emukono tubeebaza ino batulabirira bulungi bwe tutuukawo buli kimu bakituwa tubasiime. Obwo obubaka bwange eyanziza tuweza bantu bange bonabona aba St. Jude Iganga n'abaparishi yange ey'Iganga. Mwebale okwongeramu amaanyi era twongerere mu Bible. Saawa tuno tuweze nga tuli bangi, mu kusooka twatandika nga tuli batono aye kati tuli bangi. Era twebaza abo bonabona abatuwaire obuyambi bonabona tubasiima. Mwebale kuba St. Patrick Iganga bakali ndeswano yaliro ebimezo okulamagayo yaliro nazeziyafunira ogendo era buli kimu kyensabye ekinza ategenda kufuna Katonda atukweta akwata amaanyi okuva embali okutuuka wano ebibadde byabwe naye awali ekisa kya Katonda ffenna laba tutuuse era kati saa zino twala mutwetegekera kuliko omingira kati na mugongo tumanyi tusaayo nokuyingira kasita wewaayo notegera ekikuleeserero oba ogendayirawo kagamba ekimu kyosabye osobola kutambula olugendo luno lwonna n'ogezaayo notuuka wano ate nga kyomanyi gyogenda nti bireeyo buteza kulamaga kwange kuno tandisa omwaka oguwedde naye nfunyemu olungi nnyo. Oba olaba nkyalemerako nze mu kusiima Katonda byonna byonna byankoledde. Oba olaba nze okutambula ate etuuka eri okumwebaza byonna byankoledde bembaze ebyange bulungi. Amagwa gankubye wansi wano wonna wavumusa wansi wano naye lwakuba nti njagala Katonda wange nengumirako nentambula nentuuka wano.
ndabona zasaze wano zasaze wano wansi wonna ekitambula nga biterendi eno rwose bana nga babyasiga kwamira esiro kulamaga kugirira amaka g'abaana basakuva abaana baasa basome nga banyiga magezi bakasimu basenza babe baalako ate bagane maabireero inasenga nakuba nibula mukula yingesinawere ate ngendera kirugula maakirugula kulembera abaana baasiga bebula limaani kyantambuza kwebaza katonda yambola abaire omwana wange era n'abaana bange basoma tebaggwanga okuva ku robert bawakwasa tebaggwanga gavumenti omwana wange teyamanyisinzi egavumenti eno yakuwa n'omusaala kuba wakola bamuwunjira batukuwa kulangirebezo okulamagirira labira abakoye babaleeta nabakulabirira nangereza babira abakoye bali kubaleeta kale tulina okwebaza gavumenti gyebaza nongigebaleokumulabirira era twebaze tusaba niba naife abasigayireyo bonabona basobole okutunda akuba gye batambule mukutambula ebigere mulimu empeera kuwa abantu basitundi abalwadde abasinga nga balina obulumi obw'enjawulo atuze kubakebera kuno tuze kubawa ku madagala nga tubayamba okusobola okuwona ebyo balina in different areas. There are very many and we are giving them first aid. And they are very many. We are trying our level best to make them get better. Tubadde n'abalwadde bangi leero era n'ekyo babadde bangi era tubajjanjaba amadagala go weegali mangi era tubajjanjaba bulungi St. Francis School of Health Sciences. Ebigere bizimbye engeri gye batambula engendo empanvu bazzenga ebigere bizimbye naye tubakozeeko massage ne tubaako painkillers abamu bajja nga bafunyeko amabwa era nago tugadressinga era netugaguza. Simon Peter nga tuli wano ku St. Paul Catholic Church tuli mu kulabirira abalamazi abatambula okugenda e Namugongo nga batambulira ddala okuva mu East nga baviira ddala e Kenya, Busia, Mbale, Jinja, Iganga bawumulira wano ne basooka ne bawumula ku babakooye baba beetaaga ekyokulya baba beetaaga okujjanjabibwa kati essaawa eno tuli mu bagabula abalamazi bano essaawa eno okuva lwe twatandika obalisiivinga tuyingidde olunaku olw'omunaana nga tuwezezza kati abalamazi 1,120 abaakawummulirako mu kifo kino naye ng'obudde gye bweyongera tujja weza abalamazi abasukira ddala mu ekitundu bwe bunaakeerera enkya tujja batuyingidde abalamazi emitwalo ebiri kati wano essaawa eno tuli mu bagabula bafuna ku kyokulya ate oluvannyuma beeyongereyo ne gye balaga. Msululu moja.
24 okuyambako ku balamazi ab'essuubi. Tubawa obujjanjabi, tubayamba ku muntu weyeetaagisiza obuyambi. Kubanga abalamazi bano bajja balina obulumi bungi, tubakolako tubawa eddagala, tuba kansolinga, abamu bajja bakaaba bafuna accidenti naye tubakolako netubatwala mu malwaliro amanene. Ffe aba Vision twewaayo okuyambako ku balamazi bano nti singa babeera bafunye obuzibu ekitongole kyaffe kino kiyamba ku bantu okubaliisa, okubanywesa, buli alina obwetaavu bwonna okuyambibwa. Kati nange nga n'abavubuka wa mukono ginale navuddeyo okujja okuyamba ku balamazi baffe nti tusobola okubayamba ne tubawa obujjanjabi, tubaliisa ate baze bulungi. Abalamazi kyokka bwe twakalisingana tebabalinga nga mu 10 kaffe. So twebaza Panasekitoko, twebaza bishopu waffe okututeekamu ssente nnyingi bwe ziti. Mwebale nnyo nammwe aba KTV okujja okulaba ebintu ebyo bitambulamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bulange St. Teresa kyandetera okulamaga kuwenda kuwebonereza ng'abatuuzi ne beebonereza nafuuka omu ku bajulizi ndowooza nga twegayirira Maama Maria atutaasa ebizibu byeffe byetulina mu maka gaffe ng'abantu, abaana baffe, okugebeene ebiringa ebyo bityo. Bano ba kizita abato abo batugemere ku kubato banaibwe bakaloolinyanga batugemere ku kubana abo babe bulungi.
leader, give us your list. The team leader, give us your list here. Sorry, you wait. What I say? Okay, send for us the leader. I'm